nze lujja omulungi atulaba nkubuzaako era nenkubaza okubanga ogwera program zaffe ez'enjawulo. Program y'omulundi guno ze maka aga Chairman Nyanzi era nga tugenda kubanga twogerako ne maama w'abaana ku mbeera nti waliwo omwana eyababuzeeko ate ng'ennaku kati zitandise okubanga zitambula ndowooza okuva olunaku olw'Essande paka olwaleero temunnalaba ku mwana wammwe. Nedda ssebo tetunnamulaba newankubadde nga tufubye okwekubira enduulu n'okuvaayo ne tunoonya. Alright, tuli powered by Sozo Properties. Sozo Properties bagula ebintu ebikozeeko eby'omu nnyumba, restaurants, gym, saloon, properties nga amayumba n'amataka saako n'emmotoka nga bikyali mu mbeera nnungi. Basanga bakireka Kamuli Road n'ennamba z'essimu nga woozaba ku Facebook Sozo Properties obeera bafunye bulungi nnyo. Omukyala Mariam Massa, mukyala muyimbi, mukyala muzadde aliwo nnyo ku lw'abaana azayamba abaana mu nteekateeka ez'enjawulo. Munoonyeko ku Facebook page ye Mariam Music, YouTube Mariam for Children, ate era ebintu bire nga bikutambula bulungi nnyo. Mbanjulira abaziwa and Sons. Ziwa and Sons ba suppliers b'ebikozesebwa mu kisenge okuli blankets, pillow, bed cover, amasuuka, towel, mosquito nets ez'omulembe, closets omugenda engoye, ironing boards n'ebigwa mu kkowa eryo. So gwe w'essomero, ddwaliro, NGO, hotel osobola okubeera ng'obanoonyaako ku Mukwana Arcade oba basobola okubeera nga bakudelivalingira ekyo ky'oyagala mu budde bwennyini ate okulaba ng'otambula bulungi n'omulembe. Ennamba z'essimu nga woozabaawo saako ku social media platforms zaabwe ez'enjawulo Ziwa and Sons ku lw'ebikozesebwa mu kisenge eby'omulembe. Amannya gwani maama? Amannya ze Marjorie Nyanzi Katumba ssebo. Mukyala wa? Mukyala wa Mwami Nyanzi. Okay, so embeera tugitegera sijja kugamba ogamba otya bulamu bugamba butya nkiraba ku maaso. Embeera ya kunoonya mutabani. Soko tukubire mu kaawe ekifaananyi mpola mpola eryatulaba. Omutabani ababulako atya yabuladde? Lwali ku Sunday ku makya ssaawa zaali zikunduukiriza okuwera emu eyo ku makya. Twali abaana beetegeka okugenda ku church. Mwami Nyanzi ye yali akedde ng'alina abakozi be yali asuubira okujja nga boolaba mirimu gigenda maaso. Yes, naye waliwo omwami yali amukubira okuyita mu kiro. Kale yamukubira ekiro ky'olwomukaaga naye Mwami Nyanzi n'abanga yali yeebase kati yakeera manyi afuna nga bw'omanyi kwasaganya ebintu bingi kati asangako miss calls nga nnyingi. Kati waliwo eyo ono omwami omu nga tumumanyi ali mu famire yaffe eya Nuuvu kati nga nayo yali emu ku ssimu ezo yes. Kati omwami oyo addamu akuba ku makya kati amugamba nti nina byenkuleetera oli ludda wa? Mwami Nyanzi amugamba ndi waka jangu ewaka. N'ebyo nno byonna ate nze mbitegeera luvannyuma ey'emboozi naye ng'ekyaliwo nti nze Mwami Nyanzi bw'azuukuka nze nali mulwadde nasigala nkyali mu buliri naye oluvannyuma omwana ampita, mami daddy akuyita. Nsituka ngende ndowooza ali eri bangamba nedda daddy ayise mu corridor agenze mu maaso kati nzija no ku main entrance ngenda omulengera wali ku eri gate ng'ayimiridde n'abasajja bana. Abasatu baali omu yali ku booda ng'ataddeko ekikutiya kati abasatu nga bayimiridde ngamba tukedde kufuna abagenyi kati engeri gye nali nti embeera gye nali nvudde mu buliri yali ya speed ne nkanzireyo nkole ki netereeze kati munnaye nenzirayo mba sinnaba nakumaliza kwetereza nga muwalafu omukulu mpulira agamba mami baagala kwata daddy mu luzungu they want to arrest daddy. Omukulu yes nembuuza who are they, where are they? Of course mu mbeera ya papa nenfuluma mu kisenge kati ntuukawo mu ddiiro nsanga bakoze eki bayingira abafubutuse emanju abafubutuse eno kati kwegamba embeera yali yakasambatuko nti n'abaana abalala bonna baali bazze olwawulira ki ate abaali emanju daddy bamuwulira
ng'agamba nti they want to kill me, they want to arrest me. Kati ffenna tujja tusisinkana awo mugulaba nga bammundu emmundu ennene abakristo kwegamba mu mbeera bw'etyo. So mu kusookera ddala waliwo abantu be basooka omulaba nabo be bamwe era be bano abaali bagambye okuba nga baali bazze okumuarestinga oba we wakomawo ng'ogenza okweteza wasanga feesi endala naye olaba distance eri wano nawali being early morning ate n'ennyambala gye baali bambadde abamu baalina enkofiira kati sijja kugamba nti neetegereza face at a distance no naye nga luvannyuma lwe tutegeera nti abo bennyini nze be nalengera wali be baalina group abalala baali basigadde bweru. It's so fortunate or unfortunate nti olengera akayumba kali through the gate omwami oyo ava wano leero kati ate ye yabalaba bulungi kuba abaava eyo exactly kati yava kunterako story n'angamba ye bwe yabalaba n'emmundu n'ayingira mu kayumba ke era ebisigadde byonna yabirabira mu katuli ka luggi. Kati sijja kugamba nti nabeetegereza face at a distance era face zaabwe nziraba tuli wano munda wadde baali beesibye obuntu ne at least amaaso n'ennyindo nga bikola ki nga birabika. Kati munnange ne batandika okukumbuuza where is your husband nga bwe babuuza abaana where is your father. Ekituufu kiri nti nga nze mmanyi ali bweru nyo olw'ekisa kya Katonda naye luvannyuma nyumiza story nga engeri Mukama gye yamuyamba gwe manya nti oli yali Katonda yennyini kubanga ye yabaggulira engeri omwami oli gye yajja amukubira ate nga tumumanyi yaggulira omuntu gwakola ki kyokka nga ate n'omusajja bambi naye yali ku gun point through Saturday essaawa 8 ze bamuwambirako ne basula naye era ekigendererwa kyali kyakujja kiro. So omwana yawambibwa ku Lwamukaaga? No, omusajja eyabaleeta baali ndooza tebamanyiiwo bakozesa muntu waffe yes okubaleeta ye. So bo baali banga bali tebamanyi Chairman Nyanzi kuba Chairman Nyanzi tumutwala ng'omuntu amanyikiddwa mu bantu. Chairman Nyanzi atamumanyi simumanyi buli omu amumanyi. So kati batuuka batya ku mbeera ebuuza nti omwami waali wavuki yali amanyikiddwa? Wali abatolokako waliwo wamulengerera? Kyenkugambidde nti Mukama yamubikkako kubanga yali nabo. Okay, mu kusooka. Exactly. Tonadda mu nnyumba. Nze lwabalaba nalowooza abagenyi nze nenzira mu nnyumba so nga ate baali bazze nga bayina ne bannaabwe bagira mu mmotoka teriko number plate. Kati ye mwami Nyanzi teyasobola nakulaba byali bweru then kubanga yo olwaggulawo ka space katono ne bayingira boda weeyita ne bali ne bayingirira ku oyo. Yes. Oloza mwami Nyanzi agetinga atya in touch n'abo baali bazze ku makyago mu mbeera bw'eti atera okukeerakeera ebweru? Of course nga bwe nkugambye nti gwe beetaaga ate ne yeesangibwa nga yali in touch mu kiseera kyennyini. Oli omwami yamukubira essimu oli owaffe eyabaleeta yanga amugamba nina byenkuleetedde. Luvannyuma nnyo omwami anarrating era bamurecordinga bambi anarrating agamba nti bamugamba mukubira omugambe nina byenkuleetera and indeed yalina ekitereke ky'emmere nga kinene ku piki. Kati bwe batyo bwe baatuuka kati bakubira mwami Nyanzi omusajja oyo yennyini bwe bakozesa amukubire era ye kyamanyi agenda okuggulawo amanyi munnaffe alina byakola ki byaleese bukira yabiina. Kati omwana ajja atya mu picture ono eyagula? Kati mwami Nyanzi abatolokako tuyina wano embwa lwakuba endala temuzirabye kati ayita embwa mukuliko embwa emu enkazi nkambwe ennyo. Oli omwami eyabaleeta gwe baakozesa amusemberera mpola amugamba kyeyamanya abo BSFC asikukwata akuba akama. Kati kyeyamanya bali bo bamugamba nti tunoonya mirimu. Kyeyamanya amaze obabuuzaako bamugamba tunoonya mirimu. Agamba omwami nti ebisaawa eno siinawo mirimu naye mumpe contact yammwe. Kati omusajja ayogera ennamba etakwatagana. Kyeyamanya agamba okakasa eno ye nnamba
ajjayo bw'ati ndowooza essimu akola eki chairman alaba pisto exactly chairman alaba n'omuntu anoonya emirimu essimu gy'aggyeeyo nga kale awo ogatteko ne wali omwami kye yamugamba mukaama kati chairman mu lw'ekisa kya Katonda nga ayita embwa wazizanyikiza kati embwa enkazi eyo nkambwe nnyo netandika okuboggola nabo ne batya kati ndo abaali ebweru be bayina emmundu ennene kubanga wano okay kye tuteebereza kubanga wano mwami Nyanzi yandibadde aziraba okiraba kakati embwa bwe zibakanga bwe zibweboggola eyo descam olukambe bwali yes kati mwami Nyanzi naye nga bwe nkugambye olw'ekisa kya Katonda nga atandika kuyita abaana naye nga of course era bw'atema empendo okukola ki okusimatuka bagambwe ng'agamba oli ondeetedde ku mmere ng'ayita Myers mujje muno n'emmere eno abayita kusembera eno ewali bano ate ab'obulabe kati of course nga ye akozesa magezi kufuna waakola ki kubanga era baali tebawulira nga woolaba emmanju eyo wagazi wawanvuko kati naye nga asalirawo ki magezi avuddewo atya kati munnange ajja asembera kati wali maaso nga wolaba ewali embaawo waliwo emmotoka super custom bwe yatuuka awo mukama n'amuwa amagezi n'agiyita sayidi bwe yatuuka ku lubalaza si mu nnyumba kati bo okujja kwabwe bajja bamanyi yeekwese muno olwo nga ne bali bannaabwe abaali basigadde ebweru bakoze eki olwo bajoyininze the first 3 kati yono wa boda agamba bwe yalabanga bonna baweddeyo attention naye n'avuga piki ye n'akola ki naye nadduka yes kati okay obadde ombuuza eky'omwana kati bwe bajja ffenna batukuŋŋaanya mu ddiiro ate era abamu bwe baawulira daddi bamukwata biki abaali mu buliri bonna ne bavaayo ffenna ne tukuŋŋaana kati daddi ye nga zeewula amaze okubaddukako yaddawa yagenda yadduka mukama yamusobozesa munnange n'ayitamu newakawe n'ayitawo yayitawo obuyisi kuba kati nze omwana okujja mu kisenge okuŋŋamba mami baagala kwata daddi bwe yatuuka wano ayingira awo abagamba they want to kill me they want to arrest me ayita mu corridor through the behind door yes eri emanju gye yayitira olusigadde n'abaana awo kyekyaddako ne batuwanisa emikono ne batugamba mufukamire ne tufukamira waliwo abaana 8 nange abantu 9 ne batugamba mufukamire tuwanike emikono ne batandika okumbuuza where is your husband ne banoonya kale bo baali bamanyi akyali muno banoonya wagguleyo bwe bambuka ekisenge kyange ejjukira engeri gye nali nfubutuseeyo olw'embeera naleka kiggule bayingira bwe bafuluma katenize ezo waliwo n'omu yazisikanga ndowooza oba nga lowooza ali omwo oba yeekwese omwo kati ne batubuuza tubeera of course nga ffe tugamba yafulumye bweru ne banoonya wonna balwawo ssaawa ng'emu n'ekitundu kati luvannyuma nnyo nga tumaze okubeerawo emikono tugiwanise twali mu ssaala nti oba omanya twali mu kusaba naye nga batusonzemu emmundu waliwo oyo omu eyali ye teyavaawo teyatambula yasigala naffe awo basooka ne baba 2 oluvannyuma omu n'avaawo omu n'asigalawo n'emmundu nga tusonzeemu bw'ati bali nga tobabuuza bo be bakubuuza bye baagala obanga nali mbabuuza nti kiki ekigenda mu maaso bagamba shut up so kati oluvannyuma ne batugalamiza ffenna ne batugamba mwenna mugalamire boogera luzungu na swahili ne tugalamira faces ne batugamba muzisse wansi tuzissa wansi ne babeera omwo ne basigala nga beetala kati luvannyuma nnyo tuwulira bakuba amasimu nga babuuza balina omuntu gwe baali boogereganya naye mpulira bagamba kati nempulira nga bajja magazine ku mmundu nga gwe boogera naye ayogera luzungu era oba naye yali wa luswayiri aliwa gwe baali boogerezeganya naye simanyi kubanga nze nawulira ono yaddamu eyakuba ngaddamu mu nawulira ayogera
18 yasooka n'ayogera matooke n'addamu n'agamba 18 kati kale twali olaba lwakuba toyingiddeeko wali mulungi walako ne wano it's quite a big house kati amaloboozi twawulirangamu ebimu bye boogeranga si byonna n'okuwulira nga boogera ng'owulira there is a conversation going on. Oh yes. So in that conversation suspecting ali ayogera na komanda we oba probably yali ayina gwawa feedback ku kyekyali kituuseewo. Yes. Okay. So tutuukira ddala ku kikyo n'abaana abaali basigadde twagala okumanya n'omwana eyabula yali omu ku abo abaana abaali wansi. Omwana yandi wano ku left ffenna we baatugalamiza wano mu kusooka nali seetegereza nti mwana ono ali wano but at least there was one that particular one yandi ku left baatugalamiza in form of a circle nga twetunuulidde emitwe. Yes. Mu baana abaali awo wansi naawe mwalimu abalenzi bameka n'abawala bameka? Mwalimu abawala 3 abaana abawaka 2 ne house help omu ne abasigadde baali balenzi. So omulenzi ono yali akuliraanye oba yatwalibwa ye mukulu w'abalala yoba ye mutaase? Kati nate ye muto lwakuba alina omubiri wa mubiri munene muwagufu mwe. He's just 15 years. Yes, those are bwe baamulaba. Olowooza lwaki omwana ono yatwalibwa okusinziira ku ggwe kuba abaana baaliwo bangi lwaki yatwalibwa? Mukwana ekyo kizibu okubuulira kubanga nange neebuuza nze ndowooza baalowooza oba ye mukulu olw'omubiri gwe kuba kinenenene kiwagguufe. Yes. Ate tewaliwo mbeera yonna yakuba oba bavuma oba kugezaako lwana nabo? Nedda naye of course wano luvannyuma nga bagenze kati abaana ate baddamu okumbuulira baŋŋamba nti yali ababuuza wano bwe bajjira emboozi eno tuginyumya olwo bamaze okugenda baŋŋamba nti ape yayimirira wano ng'ababuuza. Mu kugenda mugenda mu mboozi eno ng'olwedde oli yamaze oggulawo nga bamaze bagenda naye kitegeeza abaana bwe bagenda kubanga jjukira baali batugalamiza ng'emitwe giri wansi ziri ku ttaka. Oh yes. Kati bwe baamala okubeera eri for sometime mpulira boogera 18 mpulira batambula bajja towards us batapinga ku mwana eyajanninaanye nyimusa omutwe baŋŋamba get back. Nze nenziramu nenziza omutwe wansi omwana ne bamusitula n'asituka era ne mpulira nga batambula nga badde manju. Omwana teyalajja nakuwadde nti maama bantwala? Badda buzzi manju tebasooka kufulumirawo badda buzzi manju kati era ffe twalwawo nga tumanyi bakyaliwo. So omwana bamutwala kasirisi? N'enfuluma yaabwe tetwategeera nti kati bafuluma. So mu mbeera ey'emboozi gye mwaddamu okunyumya omanyi otya nti ono atwaliddwa era biki bye mwanyumyako awo kati waliwo gwe bayita Myers aŋŋamba mami omanyi abasajja bagenza mulenzi aŋŋamba mami omanyi bagenze tusituke ne muga mwana wange lindako bayinza okuba bakyakola ki bakyaliwo. Kati ye n'asituka n'alingiriza mu madinisa awo ffenna awo ne tufuna ku mbavu ne tumagamaga nga tetulaba tetukyawulira noise yonna kuba luli baali batambula ng'owulira movements. Kati tugenda okurealizinga ng'omwana eyambadde wano happy bamuyita happy bala mu mugisha nga gwe bagenze naye emyaka 15 nga bagenze naye. Of course netugezaako okupaalawo tetumanyi kyakukola mwami Nyanzi tetumanyi waali naye good enough mwami Nyanzi wamala kati wali bwafubutuka emmanju eri waliwo ekisenge osogwa eri waliwo gy'ogwa ate ekirungi essimu ye yagirina kati n'atandika okukola communication kati immediately abantu ne batandika okunkubira ab'enjawulo Nkulu Kyagulanyi president yasooka okunkubira
n'abalala spokesperson waffe wano, then bakanso baffe mikwano family, because people from the US chairman nyaza amaze okukola communication nga ya postinze, he posted ku Facebook page kati omwana tulaba taliwo. It was so disturbing. Kwegamba abaana baali maziga bakaaba, abato waliwo abataawo ennyo bakaaba, ez'emmundu baali bazirabanga mu firimu nga nnene. Omanyi abantu 8 nga balina emmundu ennene nga balina ne pisto. Twogera ku mwana ono yatwalibwa. Omwana ono yatwalirwa abadde asoma. Abadde asoma kibiina ki? Bannange asoma ali mu P3. So omwana ono wa P3 embeera ye wano abadde atera okuva waka n'agenda eyo mu banne ebweru. Baana ffe tubeera nabo bonna. Mwana wa waka? Yes, nkugambye okuva lwe twamufuna tubeera naye before we even shifted to this place. Tubeera naye ebbanga ddene. So embeera ya waka tebamuteekako omusango nti ayonoonye ebintu by'abantu ku kyalo baki? Ayina yadde. In fact, it's the most jolly of them all. Ayina emikwano mingi ky'oba omanya. Era bw'ofuluma naye wano wabweru oyinza okumala mu kkuba essaawa ng'otambula naye kubanga buli woyita abakulu abato bodda bayita happy. Kwegamba tayina fujjo, tayina mwana muto nga bw'omanyi 15 years. Yes. So omwana ono manyi mu maka ng'agafaananako tubeera n'abaana bangi era nga bw'obamenyeza oluusi kizibuwalira omuzadde okugamba nti ono wange ono si wange. It's not in order. No. Naye ku lw'obulungi bwa puroguramu eno n'okugyayo ekifaananyi omwana ono azaalibwa mwami Nyanzi. Nedda. Tazaalibwa mwami Nyanzi. Naye mu baana abaali wansi mwalimu abakiyamani. Yes. Mulimu n'amufaanana ennyo. Ennyo oyo gwe baasanga eyayambako dadiwo okubuuka ekikomera kuba yali ayagala kuyita mu geeti. Waliwo geeti eyo emmanju naye twali tupayirinzeyo nga woolaba construction materials. Kati n'amugamba bw'ajja ngadduka amugamba nti nziguliraawo geeti mpitewo. Myers amugamba dadi wano nga tosobola kuyitawo naye budde naffe ate the other side waliwo ekisenge nga si kiwanvu nnyo. N'amugamba kati ono bwe yava eno n'akibuukira ndowooza n'olw'entegetege n'abanga asikatiramu kati Myers n'akola ki n'amusupportingako to fall the other side. Yes. Kati oyo bamusanga ava eri tebaamanya era bo tebaamanya nti eri waliyo ki bo okutegeera kwabwe kwabalowoozesa ali muno oba waggulu oba alina we yeekwese. Yes. Kati bamusanga ava eri. Of course singa abaana bange obasanga balina engeri gye benkanankanamu naye oli ye munene muwaggufumu oba is the right word to use. Yes. Yabakula mu nkula y'engeri so kye kimwawula mu banna abalala baddewa kubaaliwo that particular time. Yes. Okay. So tudde we tutuukidde olwaleero maybe omuntu yalowoozeza nti baali bategetinga balina omwana specifically gwe bali bategetinga naye for that case ndowooza batwala butwazi mwana yenna gwe butwazi mwana. So omwana oyo olwaleero mutuusewa waliwo okwenteekateeka waliwo muvuze mukoze oluvannyuma lw'okuba nti yabulawo nyingi nnyo okuva ku olwo olunaku lwennyini wakati tubala Sande. Nyingi nnyo Sande okwo kwennyini nagendako Kira Road Police naye saafuna bulungi kye nali ngenza okufuna baamaliriza baagala kunsiba. Police ngeyagala siba. Exactly. Bakulanga ki? Nti mbawa information eri false. Even when the OC Chikaya called the DPC, it's unfortunate that that day the DPC wasn't there. Because after I left here, ngenda nsanga olaba ezo warehouse mulimu aba UPDF abakumamu for around 2 months now. Ne police. More close to security. Probably. Because warehouse is just here. Yes. Ningi bakumamu. Kati mba nfuluma wano ngenda mbasanga waliwo gate eri
eri adjacent n'eyaffe bagamba yini basajja mmwe bannange ne mulaba abantu nga batuyingirira ne mutafaayo exactly and someone is giving me an information nti balina gwe baawa ssente ku the other entrance and they did not check them because if they had checked them bandibadde balaba emmundu ezo and that early morning because nze mfunye information nti awo on a Sunday bagulawo saawa 2 that's when they open ne this was just 6 coming to 7 kati bangambe nti waliwo gwe baawa kintu kidogo emitwalo 4 ye yabagulira gamba olwo oyo neighbor waffe oyo omwami gwe nkugambye oyo akuuma wali ye yalaba bwe yalaba ab'emmundu n'aggalawo akajjike n'atandika kulabiramu ki kati agenda blaminga bali era yabagamba aŋŋambye ti yabagamba nti singa baali batta ewa chairman Nyanzi naffe ffenna banditusse musobola mutya okugulira abantu amateeka gano mugamanyi ku Sunday bagulawo saa 2 ate ne mugulira emmotoka etalina na number plate ne mutagikebera kuba ku mmundu ze balina singa baakebera maybe bandibadde balaatinga ne police first of all tebaali mu uniform oba ya police oba ya UPDF oba okiraba baali mu bintu bya black beesabise bonna buno obuntu yes kati mbadde nkubuulira nti mba ŋŋenda ne mbasanga mba njogera nabo ne baŋŋamba no ffe twakatuuka naye maybe abaasuzeewo be bataakoze buvunaanyizibwa kati omu bambi mba njogera n'abeera concerned n'abaako gwakubira kati oli gwe yakubira ye yakubira osi kuba nze nali sina simu ya osi w'ekikaaya namukubira osi nansaba njogere naye ku simu y'oyo omwami naŋŋamba kale tuwe enamba yo but run to Kira Road olabe DPC yatwala obuvunaanyizibwa kubanga oluvannyuma after like 1.5 hours nga ndi ku Kira Road police addamu ankubira osi kuba yali asabye enamba yange addamu ankubira ngamba ha DPC taliwo naye genda mu room 16 olabe Mr. Okero sijjukira oba Okero oba Akero naye bwe natuuka bwe nti ku Kira Road police nasangawo b'ofiisa 2 omu mukyalo omu mwami ku counter kati I started narrating my story. Nemugamba njagala kujjuza kola ki kulopa musango nangamba musango ki ne muyitiramu kati mba nkyamuyitiramu nangamba madam tuula wali nentuula kati n'agenda bo manyi Kira Road police ne bandekawo nga ntudde n'agenda kati akomawo n'omwami omulala naye nga alina inquisitive face kati nalabanga nningizaako bwantunulako bwe yeebuzaabuza kati ne mbagamba nti engeri gye ndessa abaana nga bali mu kutya tataabwe taliyo n'omwana abuze kankole gundi statement yange nkole ki tuyingiza omusango nge ne bagamba nedda waliwo agenda okujja okukolako kati in that 1.5 hours osiwe n'atankubira kati jjukira bali babadde bantadde eddaawo nga baŋŋamba beera wano agenda okukolako agenda kusanga wano kati nesisobola agenda mu room 16 kulaba ani osigwe yali aŋŋamba okulaba yes kati luvannyuma nnyo abantu babeera bankubira amasimu of course okumanya officer kyava ngamba naye ng'ofuna nnyo amasimu ogenda kudistortinga information ne mugamba naye bano bantu bange kati ndoze yagenda okulaba nange nga saali mwangu nnyo n'alyoka n'agamba okay you can n'agamba oyo officer enter her case. Nemugamba will not enter the case. You told me it's an investigative one. It needs a special person and a special file. Ate lwaki ngamba entering wano. Kati oli nemugamba ate gwe office oyo gwe nali njogedde naye nemugamba kati gwe obanga mu ddakiika buddakiika nkubuulidde kirala n'oyogera kirala nemugamba you see how you abantu mwe muli gundi omuntu ave waka alina obuzibu ate najja ne mu intimidatinga nemugamba nti sigenda kuwa ng'ayagala awandiike nemugamba I'm going to write myself nemugamba kubanga sikwesiga nti oyinza n'okuwandiika statement ki entuufu olaba nkugambye nate naawe n'oyogera kirala it's leading to mind detainment nemugamba kati ngenda gyewandiikira n'asooka n'agaana
n'agana olwo ng'ate oli azzeeyo ayambuse ne mugamba sigenda n'angamba okay if you don't want to go. So today tugambe tulina case yonna reference number okuva ku police for that case saagifuna so togiina sigirina. ogenda kufuna otya obwenkanya oba ogenda kuyambibwa otya bekikwatako okulaba ekyo kyombuuzizza oba nkikuddemu ntya kubanga wennyini wali kye bankola oba kye bandaga kyalaga nti n'obwenkanya nali sijja. In fact nze kyanteeka mu mbeera eraga nti awo ku poliisi waliwo abantu ababeera bamanyi ebigenda maaso. First of all I sat there for 3 hours 1.5 hours natuula oli we yajjira. I kept sitting again nga ninda abagenda okunkolako and then thereafter oli ajja ngamba I'm going to detain you. Okiwulira kati omuntu ne mumutuuza for all that long afunye obuzibu akugambye abaana basigadde waka bokka omwami ali asobodde okusimatuka balina omwana gwe bagenze naye ate oli mu kuntiisa nti ogenda kunsiba kati awo bwenkanya ki bw'oba osuubira kale oba osuubirawo bwenkanya ki okiwulira ate nkugamba leka newandiikire statement okuzzaako emabega oyo omwami bwe yali akomyewo nga ngamba we want to detain you we have verified information gy'otuwadde force ne mugamba from who nze mbaddewo nze muntu omutuufu to verify the information from kati ate ogamba verified from who oyo atabaddeeyo okiwulira kati so kesi yeno yalimu obulumbaganyi bw'emmundu pasenga wogambye abantu nyingi ennene ne pisto era nga tusuubira nti mu mbeera bwetyo okukihandolingira weetaaga bamundu that is police. Yes. So obutakolagana nabo oba obutasimawo mu mbeera yakulaba nga mukolagana nekitweta ku mbeera egamba nti oyambiddwa otya ekyomwana kati wasooka n'okyesonyiwa ate nenkyesonyiwa tuli mu kunoonya kye nakola ne tuyita of course bannamawulire okiwulira tukube ku nduulu ey'omuggundu. So from police ogamba media kenyambe kwegamba tukole ki tugezeeko okuyisa omulanga gwaffe nenze nkubulire nga sina oba nkugambe ntya ffe tufunyenga nnyo incidences sizaaba mundu eno ye yali esoose yaba emundu naye abantu nga batubbanga nenze sijja kugamba nti nali ngezeeko ku poliisi ne batuyamba kati simanyi oba we are just unfortunate ku luno era nagenda ngamba maybe engeri kino gye kiri ekinene okiwulira kati neera nesifuna bwenkanya kati simanyi lwaki nze mbeera saakulagana nabo kuba nze natambula okuva ewange nengenda saabakubira simu natambula kuva wange nengenda ku poliisi okiwulira in fact nali ndowooza nti kijja bakwata omubabiro naye kwegamba bangiwako amazzi nenyinyogoga omuntu ayinza okugamba nti oba maybe gweoli mukambwe Chairman Nyanzi yagezaako naye okukola move maybe bayinza okugamba omukyala yali mukambwe nnyo ng'agenze ku poliisi ne batakwata mukambwe ng'omwana we abuze mu mbeera eyo mama ki ate nze ne mu kutandika okulopa omusango nali mu mbeera zange bamala kutandika byakuŋŋamba kunsiba mbu I'm giving them false information. So Chairman Nyanzi alina move ye gye yakolawo endala naye okulaba nti at least gwe wolemeddwa yeekaagatto mwami Nyanzi ojja mubuuza alina paati ye nga taata gyakola oba taata ate ng'omukulembeze kubanga era gwe baali banonye bamala mulemwa ne baresortinga ku kutwala omwana ono omutwala nze manyi batulumya bali mu kutulumya but that is bayinza kubanga babanyumiza ki kubanga gwe muli olaba ekyo kyennyini ekyali kibaleese ekyo kyennyini ekyali kibaleese kyekitulumya olw'okutwala omwana waffe naye mbadde nkyakugamba kati nzirayo olw'ekikaaya nali njagala kugenda ndabe OC kuba jjukira ye twali tuinteractinzeko mu simu bali nga bamukubidde unfortunately nsanga taliyo naye b'ofiisa be nasanga ne mbagamba nti noonya omwana wange bamuwamba jjo ku Sunday
ofisa yangamba wano tebannaleetawo suspect yenna nali sinana kumalayo madamu wano tebannaleetawo ko suspect yenna oba for how many days now nemugamba okay nemugamba kale osiwaali nangamba ositaliiwo naye nenfuna contact ye kuba luli nali saagifuna kati netugendako ne police station ya side eri ewalala kweganga tugezaako okutuukirira ku zino ezitulinaanye eziri under Kira Road so wetwogerera olwaleero omwana ono ayogerwako mu kifaananyi today mutuuseewa tuli mu kunoonya waliwo kanso wa foomu yagenzeeko n'embuya that was Tuesday ne bamugobayo biyimiridde litya tukyanoonya waliwo okunoonya nga buli lunaku oluziba wabeerawo gamba nti at least tuli close oba waliwo essuubi lye tufunye oba tewali ssuubi wadde tetunnafuna ssuubi kubanga ekisooka tetunnamanya nti ali wano okiwulira ekyo kitutadde mu mbeera ey'ekizikiza but we are not giving up Inenewe embeera oyinza olowooza nti eri affiliated to politics oba maybe eyinza okuba normal attack nga kuki kubanga singa kyali nti mwami Nyazi alina omusango nti oba bamunoonyanga alina omusango gwe yaza they would summon him okitegeera they would summon him naye bino bye bintu by'owulira bagenze wa Neto ne bagende woli Devi bakutte ono kansala w'e Lubaga bamulumbye okitegeera yembeera ate enkola yeemu nga bw'ozoobiwulira naawe efaanagana mu incidences endala zonna ezize zibeerawo kiri political mu mbeera wetyo omwana ono yali yenyigiddeko mu byobufuzi at that age tabitera bigenda watimba ebifaananyi bya taata ebifaananyi bya taata bwe babitimba kubanga taata wo bw'amala okubeera nga mutemi wa nnyama n'aleeta wesanga obaaze omuyambako ku ddiba kati of course ate si yeyeka bonna n'abalala bamuyambangako mugende mutimba ebipande kubanga oluusi omanye abantu abamu bibawa abamu ne bibanyumirwa ne babitereka kati oli n'agamba abaana nabo kabakole ki yes omwami Chairman Nyanzi tutunulire omwami nga ye ewaka wano nga kino tekinnabeerawo yali afunyeko kutiisibwa kwonna yali afunyeko ekintu kyonna nga kwegamba takitegeera bulungi nnyo mu mbeera eyo security ye emabegaka omwaka oguwedde by the way ekisinga lwakuba nti nze amaziga nga siba saagala kubanga emabega last year actually eve nomination day y'aba members of parliament ojjukira incident eyali ekamwokya we bajja ne basiizinga wonna poliisi eri wansi ku kitebe n'ewange oba ewange eri waggulu omanyiyo yes ne bajja ne batuzingako ne batwala abaana bange 3 omuwala oyo omukulu Magi bamusiba ekigo weeks 2 walakira wa 17 years he's actually doing his S4 now bamutwala ne bamutwala wali ekiraro ye bamuleka Kira Road okumala ennaku 2 mwana muto bamusiba n'abantu abakulu owulira then omulala Liz ye bwe bamukwata bamuteeka ku pika nga bwomanyi bajja ne babakasuka yeeyo obukasusi kati waliwo gwe baali basuspectinga nti alina covid kati Liz abuuza b'ofisa waki munteeka n'omuntu gwe mususpecting okuba nti alina covid kati engeri gyekali nti kavugano kangi bayingiranga mu kizimbe bakwata abantu babatwala mukama ndoza yamuweera amagezi n'ekisa ye n'akola ki n'abatolokako kati Oshe mutabani wange naye ali kitalya n'abaana abalala lwakuba nti sometimes waliwo bawe kiba specific nti kati kino kiri specific kunze
Oshe ali Kitalya oyo ye bwe bakwatire Kalangala naye waliwo nga tetunnaba kutuuka ku nomination emmotoka yaffe eri endala teriiwo togirabye Pajero baatukuba awo ku Northern Bypass enfunda nga 2 baatukuba omuntu yakwata ejjinja twali tuvuga nga tukomayo waka ejjinja nga ddene in fact we nearly caused an accident kubanga omanye ejjinja lye bakwata ne bali kubba emmotoka neva ne losing control twali tugenda kutomera nga tujoininga ate Northern bw'oba ova eri ng'ogenda joininga this side era Mwami Nyanzi yavuga nga atya twatuuka wano ku bwa Katonda omulundi ogw'omulala we baamukuba yali mu ya Uncle Dax baakuba ejjinja endabirwamu yonna omanyi nga emmotoka eri ku speed kuba twali tumaze okitegeera nti around that area it's not safe for us kati babanga bayitawo nga bavuga ku speed baakuba ejjinja omanyi gana amayinja ge tuyita amazungu ne smashing endabirwamu yonna kati of course embeera eba ya bunkenke okitegeera eba ya bunkenke kuba kutya kwennyini obadde ombuuza nti Mwami Nyanzi yali afunyeeko okutiisibwa kakati n'abantu abamu abatutuukirira oba baba batume oba bo baba bakikolanga ku lwabwe ajja agamba kubira njagala kusinkana ku nsonga eno bweti ne bweti kubanga omanyi Mwami Nyanzi yaloopa omusango guno ogw'ebyobufuzi ogwaliwo nga awanguddwa mu Kampala bajja mu linnya lya kutabaganya linnya lyaki kati of course ezo zonna biba bintu bikola ki ng'oyinza okitunulira nti it's just muntu ajja kutabaga kwagala tinjagala kuso so bwe bityo mukwano simanyi oba okuva olwo olw'Essande omwana lwatwalibwa n'ataaka we yakolebwa ewaka wano mwali muzeewoko okuwulirawo embeera maybe ng'obudde buzibye oba nga bukedde ku makya ge gamu nga waliwo ekiyadde wabeerawo abantu specifically abajja ne bayimirirawo ne bakuba ebifaananyi nga bali bwe lwakikomera yes waliwo n'olunaku lumu I think ndowooza ku Monday omuntu yayingira awo nayimirira emmotoka yali eparkings awo nayimirira nakuba ebifaananyi kati muwala wange anyambako wano aba agenda okusena amazzi amulaba kati jjukira bakyali mu ntiisa ye we yamulaba yadduka buddusi n'addayo ne mugamba wandiŋŋambye ne tujja ne tukola ki kati ate abuulira bali waliwo dota wange omu gwe yali abuulira kati luvannyuma nnyo ndowooza nga okutya kumuweddemu ne bajja ne baŋŋamba but even that very day ekiro era tulaba omuntu akuba ebifaananyi olaba gundi yes kati n'abantu bajja ne bayimirira awo omuntu ajja n'atambula n'atuuka nga wali nadda waliwo ekkuba eritwala abantu waliwo ekkuba newe tolinanga ejjo bakontrolinga nti temuyitaawo bakkubo naye temuteekewo embeera ya waziboggola nnyo n'ekiro zaboggodde nnyo kati ennaku zino of course naffe tulina security yabadde ngendako kuba mu mbeera wetu kati security wise ogikoledde ki tulina eyaffe gye twafunye naye era nabo bakuwa ripooti y'emu lumu ng'okoowa omubiri gukowa ng'omuntu otulo ne tukubbamuko naye bagamba tukyebakika ennaku twebakika mu mbeera nti losi y'omwana temunamumanya waali ate waliyo abali of course tetwebaka ne waliwo instances ne tukubbamu ati abo abantu baffe n'oyo agamba nti bazze ne bayimirira awo for long time emba ne ziboggola nnyo nnyo so olw'obudde ngenda kusaba tumalirize nti kyewalisabye oyambibwamu mbeera nti tukyali ku mulango gwakuta abantu bonna abababuliddwako abaabwe kale nja kusaba omuntu yenna kubanga omwana ono tumutaddeko ku Facebook pages abantu ab'enjawulo bagenze bamuteekako nga profile pictures zaabwe tusaba omuntu yenna aba amulabye bayinza maybe omumuleeta oba ne bamusuula wantu
kati mpozi ekirala ekisinga okwenyamiza nsonyiwa nkikugambe wadde te omwana oyo ayina asthma kati kyekisinga otweraliikiriza ayina ebizibu biringa 3 ayina asthma era ffe ku makya ennyo bwe bukya abeera nnyo mu mbeera eyo lwakuba nti tugezaako nnyo gicontrolinga medicale ne kati bwesanga omuntu atalina buvunaanyizibwa ng'abo abaamutwala ekirala guno omukono ogwakutuka ffe tugenda omufuna kuba ne maama w'omwana oyo amuzaalira ddala twabadde naye wano jjo yazze ng'abuuza banne tukoze tutya yabadde ampa story engeri gye yakutukamu omukono kuba twayogedde bingiko naye omukono gwe guno ogumu era gwewetamu bwe guti kati omuntu bw'abanga amututte mu mbeera ya mutulugunya already this hand has a problem bwakutuka mwana muto tomanya bino bye bakuba n'owulira bakuba okitegeera kati ayina complications ezo zeetaaga omuntu ng'ali ewantu we bamutegeera so kati nkubira omulanga omuntu yenna ali eyo ng'olabyeko omwana ono oba ng'olina ky'obulidde otubuulire tusobole okubeera nga tweyongera mu kwegamba mu mulimu guno ogw'okukola ki ogw'okulaba ng'omwana oyo ateebwa afuna eddembe lye akomewo ewaka